nga basimba ebitooke ssaako okuteeka ebibaawo n'amayinja mu kkubo bazibye oluguudo lw'e Gganda olusangibwa mu munisipaali y'e Nansana. Kino kiviiriddeko ebyentambula okusannyalala era ng'abantu bangi balabiddwako nga batambuza bigere. Poliisi etuuse mu kitundu kyokka tekirobedde bantu bano kwongera kuteeka misanvu mu kkubo lino nga ne poliisi esanze obuzibu kubanga obwedde emisanvu gy'ejjawo gye bazzaawo. Poliisi eriko beekutte nga muno mubaddemu ne kansala w'ekitundu. Abatuuze bagamba nti embeera oluguudo gye lulimu yennyamiza. Kuzibu bwe tusambye eno ffe kuba eryaffe batusuubiza emyezi giri mu 6. Financial ye yaggwa batusuubiza na kati nene egenda kuyita era batusuubiza. Oluguudo balemesezza abantu okujja n'okulya emmere mu butuufu tufumba emmere n'eddiba n'okuddiba ne bagamba kati tulye emmere efaana bwetyo tunaayita wa. Naye kye neebuuzaamu ssente ze basolooza ku kyalo kuno zo ziraga wa? Poliisi ekakasizza nga bweriko beekutte. Tukutte abantu basatu ate mu bantu abetukutte walimu kansala ntubagulako omusango ogwa inciting violence mu public. Kati abatuuze bagamba si baakussa mukono okutuusa nga bekikwata ku disitulikiti y'e Wakiso bafuddeyo okukola oluguudo luno. Gerard Luyima, NTV, Akawungeezi.